Rich people help the poor people. Rich people help the poor people. It's a commandment to help. Who are you? Why don't you help? I wonder why they are suffering too much tears. Oh God, people are crying. Rich people help the poor people. Nampia Bobi Wine musajja mulungi ayambye abayimbi bangi lumu nenstuka ngendekeo Bobi Wine eyo tebanfererayo mukabi olwo bwe nayita mu kivulu kyange wali bifo nga maze bino byosoma bino onaga no bisoba bino binasoma ewuwe wakolera ekivulu ekyasookera namugiramu nze onda correction nagijjawo kati amasomesa biki tumaze nempanga ekivulu emukono nemugamba jangu ng'omugenyi omukulu kumbe embala gyayimbe anti katubongo kubongo jangu ng'omugenyi omukulu bakwagala abaana bakunganyiza abayimbi bato juga byalimu ali kuli bali ku satellite yajja kusata bichi emukono nange mfumbo nga mumwire mukano namwita tajayimba yakunseera koze kamuyite nti n'abaana bato nakunganyiza abayimbi baagala obeere ng'omugenyi omukulu era ataga bukulu ku bugenyi yakkiririzawo ng'omugenyi omukulu nti nja kujja munampa transport ngera kimanya ino tukayimbe zinakimanya muntu ajja kujja ayimbe era wekyali bamugambira sebo ozenga omugenyi omukulu ino yimba ngate nazenga omugenyi omukulu era bayino yimba kumbe kyange kiyiseewo yakomekeza yimbe ku kivulu okitegeera nga mwali ja transport era egundi yange yasooka ddala ekivulu kyerasooka okukuba ne Wile Mukabe weewo nga ku kipande naye sikubangala ku kipande nga ndi ku kipande wano Wile Mukabe ali wano kuliko ne MP muli mama yini kyonokabda weemukono mmanyi naye mukwano gwange nga kwali n'abayimbi abato benateekako kitegeera ekivulu ekitambula abantu ne bakola bati tukanasaba obusente butono banne okujega buno sibula bantu naye manyi tebagenda kujja nali ndandika butandisa enkumi ezo enkumi bbiri mu gumu ebiseera byali byakaliyo kyali kaliyo nga nkumi bbiri nange neteka ekivulu naye ngamba bayinza okugaana okujja bamanya bibuli nkumi bbiri wano kitegeera lawire kati Wile Mukabe ekivulu kikola kiti okitegeera nenjagala okwefuula nga nze ndi ku mulyango nno nze nali omuyimbi nze ndi ku mulyango abantu sibeesiga nga bimala ovali nga njamba kubamba kubiziki nga nagumaguma dda nga manyi saba sente zange wano eno malanga nyime nga biwedde okitegeera kati olwo njagala okwefuula ku mulyango ndaba abantu bajja bangi nasaba sente ntono kozi bandi mbage 15 nga banakkiriza bano nga sibona banakkiriza najja kuvuga okuweka ebi nagamba naye nga n'abantu bajje abantu bwe bajja nga bangi nenjagala gade bikyasoboka okitegeera ng'onakwako 5 tujjako mwana ebbiza lwose bibiri oli akwako ekoziyira kusinga batajja kwena sente okitegeera naye nga nenfunamuko ku ssente era nafunamuko kyenafunamu nakwena nija ezalese ebidongo juka ebidongo naipanga nenje ezalese osoka nobala mwana ezalese ebidongo simanya bananyambeko bikibi nenfunamu kyenafunamu nenga kasinga nateeka ku 15 nesamanya kubanga muno naye maite bigenda kukola kubanga ebiseera emukono awo bali banonye endongo yawe nga bateeka ebivulu babya 10 ezo ebyo bikadiyo nga bibirika ebiseera ebyo kati olw'emisa ssente mu nnyingi tebayingira paka tulinde ebiro ebyo ebbiri kama kiva nange nakola nange ndaka ku 10 ezo bbiri okitegeera kati awo bbiri awo bbiri abiri mu gumu awo bwe nakola egundi eyo ekivulu ekyasookera ostekako 10 weebale oba buli omu bbiri kigundi yalimu babita biki bino basiba yali kila bungola bwano yali gundi nga bazimba bulungi kikomera bulungi nange negezesa mikisa jjo nakoze kivulu kyange kisoose sikola ku kivulu n'ennyimba bbiri awo wanyirinyiri birungi ki byofunye mu ndongo eno birungi ki byofunye mu ndongo eno ebirungi byenfunye mu ndongo kuba ogambye nti wakolera ddala akasente n'oyoola omuntu ajja kugamba kati laka ateeka okuba alinawo ekizimbe ekiyimiridde kati nze bunene ku birungi byenfunye mu ndongo ebirungi byenfunye mu ndongo weebiri tinfunyemu emikwano okitegeera nantegeddwa Mr. Mulima Mayini Kyonokabudala MP w'emukono mu ndongo eyo era namuyita magezi bwongo jangu obeera ng'omugenyi gwene najja naye wamuyitanga wakola Wile Mukabe MP nga naye kyemwagamba kuba ebiso twali tunyabula okuwangula kukobulu kivulu kyange era namugamba nakuyambako nnyo mu kuwangula seba akoloka emukono akuwako ssente ate batuwa ku ssente nzija kukweka nze sijja mukweka sijja kuwolereza bantu naye batuwa ssente nobonabona n'abantu bafunire ebigunde mumala obayimbira ku laale zaabwe ne babeera bira era namuyima kuleta ngasuka zitampanga de 10 kali zinekolezeka lwaki mbankweka tampanga ate nga namuyima n'olulimi olwa campaign naye naye nsaba
MP wafunye kasa nangampe ku ssente okitegeera MP ani Kiwanuka Abudamu ni mama Yuni ye MP omukono wamuyimbira ku bwerere n'atakuwa yadde n'ekyo olima ne recording ya sinnasasulwa n'ayita namu ne ku kivulo gwasooka kati yagera mu parliament emirundi ebiri ogwasooka ndese wire Mukaabya yawangula tukoze ebivuga munyiza kaluna wangula teyakuwa yampa ku ssente ne guno nzeemu nga bukwa tumwagaza wa Nuupu ati naye n'awangula tanampa oza maaso eyo kati nze bamalamu amanyi kisegeera nze mbagaliza naye bo tebagala kutwagaza amanyi kikyamu ekyo alina okuba kati bw'omusindikira MP muli mama Kiwanuka Abdallah manyi onda wera joyino tuwera biraba nze lakini bakasozi Barnabas manyi tuisembezo bingi naye tuisembezo naye wabo omutima omulu gw'obusasi nange mpa ku ssente okisegeera tukwagaliza nakuyimbira kayimba ne wali mu kusooka ddango ogera mpale nenkuyimbira ebikola ebigumu nenkuyitanga nsaba ku ssente amakikya kwa omukubira akasimu kaakakwata akwata atunyumya twogera ekyegawa tattawo tanamba ku ssente naye nga tunyumya si muganda bamunako obulabe abula nsuubiza naye nsaba atuukize byansuubiza ssebo oba gwata namanya ngeri yamukuba mu lufe luseke awo zambulirako mu maaso eyo mbadde n'ebizibu anti yatula muganda waaba mutya muganda kisege kale kifuba mufita muganda alina lubiraga n'abeera mu nnaku ye biki kati ate awo yakamala okulayira biki yekwasa sibitegeera awo wannyini birungi kibyofunye mu ndongo eno ng'ogyeko emikwano n'ebikintu by'omenyeemenyeeko birungi kibyogamba nti biibino obusiteginze weebiri ebirabirwako sinaba nnyo okufulamu birungi mu ndongo nga bwe ntaza okugula ente zange muzama nedda maama nenkyalwanula nga nange nfunamu ku by'emazima sinafunamu nnyo abawuliza n'abatula nebegantira mbe afunafunamu dda tujja mwogera dda nkyalwana nange baako kyefunamu bannange sinafunamu nnyo bambi nebyenkozekozeho sibijja mu kuyimba nikuwa n'ebintu byankozekoze sibijja mu kuyimba bambi bwongo yiiya kale kwa mazima nazimba ennyumba bayizoga muyimbi talina abayimbi tebalina mayumba nze nazimba ennyumba olina omukyala before nga sinagamba nti kitanso boominga kino kyekyokweyimba lake olina omukyala tugambe nti endongo gifunyemu abakyala oba omukyala sinamufuna naye nga nkyasaakinga naye waba alabise ayiza olwekyo kirungi okitegeera endongo ngisuubiramu ebirungi oge mazima ngisuubiramu ebirungi bingi so mu bufunze bw'otunulatunula eno n'eno olaba nga ebirungi byofunye mu industry oba mu ndongo eno emyaka 2 gy'omaze ng'oyimba tolabawoko kintu ky'ogamba nti kikino kizimbe weekiri nti ente yiiye empa amata nti ntambula ntudde sinaba kufunamu mu kuyimba naye mbadde ekyateeka mu buteesi okitegeera nga musuubira maaso nti nja kufunamu okitegedde nesuubi kati wetuse nja kufunamu awo wenyinyini emabega tubadde tunyumyako naawe n'otugamba nti wakola akayimba n'omukulu Clever J akayimba kano ani akawandiika kali mu audio video nakola akayimba ne Clever J bakayita kulya swaga namusinkana ndya namunoonya bakayita kulya swaga kati Clever J munoonya ndi kubira omusiba buninyaji kati titimbu group ezomanyi zibeerako koze group kyeno bannembu ya promoter nanoonya dena banembula niolaba omusajja mugamwana gwe promoter akunde kuba manya abayimbi pako namba Clever J yankotogera koyo wagenda namba Clever J yiyo nagisinga kusimu yange nenkona kakase yeye hello so no Clever J ntienze Clever J ogako ne muyimbi Kasozi Barnabas lakini bokuve mukono mwana kunoonya nanga sikulaba biki mwana mbeera yeno mbebuloba biki kyegera jakuja kulaba koze ntya mbeera tuke ebuloba ku police station yawo chama bagengera wa Clever J wali kyaba kiyita kataluko okitegeera nengenda ne mungama nja kujja era ko ne kwata simu ne mutuuka kewe aleka video ke nakulaze ntuuka ewe nansanyukira bambi nansanyukira ntyama bulungi ewe nangamba tuwano ntunyumya ebintu bina nabuza buli kyoyagala buuza namubuuza kuba nali mpula ebigambo bingi okitegeera tebakona nasooka n'ekyo ekibuuzo olite mukwana ka miliyoni olata nasooka kibuuzo ekyo olite mukwana ka miliyoni olite mukwata omuyimbi agenza okusaba oluyimba yatuukira mu interview tusooka kunyumya nga sina mugabya kusaba oluyimba tusooka kunyumya mujjako nangamba siwala ka miliyoni ani yabagamba ebintu ebyo kale kituuba byogeda biki nanyumira ebintu nga ebyava nanyumiza ebintu bingi bikubuulire wambireke tampite wa lugambo nangamba nze nalina ka miliyoni edda nga tukyali baana mu bavubuka myaka gya 9 mu eyo mwena mu mukaaga eyo kitegeera nga nzika yanga nkyali kana kato kati mukabikali Clever J nga abeera ka miliyoni yewe nga bakola amaloboozi gaabwe wala muzale ku kyedoboozi lwaki mfulangane kamye edoboozi bwenatandikira awo nangamba kabiri akola nga edoboozi wano nga nange ndi wano tudde mulaba byakola okitegeera konze otyo namwa kiki ekya mwali miyanga makerenda mwayanga biki okitegeera jo ambuza buki mbuza jamanya kitu edoboozi nanja mbuya wena amaloboozi amanene nanga ina bye yalyanga
koze bimbulira mbitegera ngiye nkola ki ngeje ndo sijambe kubulira nataja sijambe kubulira tulabe twalyanga oba biki byabinywa bulungi nga bale balyanga bati kati babirya ngalaboli babirya birya biri mu namakenda agodwaliro biri mu sona amakenda gamudwaliro ngolugamira semeno okolwa n'ogana oyo dozi ne mali yekola sewo nesa bitegera bulungi oyo ageza kunnywa nga ngamba muno wena balyanga ninga nanga byayogera gamagera ko ne muganga ogulaga makerenda okitegera kireva jakirizo kuwa akayimba kireva je nakiriza okumpa ne mugamba nsaba kukola na luyimba sewo oya ko nange luyimba ndi luyimba ki koze baga kuita nze mimi ndi sharp kulya swaga nanga kulya swaga nje nyimbiramu koze leka tudigide leka tusanyuke nga mugaddamu nti kulya swaga yimbanga mwenziramu leka tudigide leka tusanyuke kulya swaga leka tudigide leka tusanyuke kulya swaga onendeza bwe tuba ku mikolo wonna kupate tukungana netulya swaga lakende kunnawanca nefuna ekyokunywa onenkwata pasi engoye nenkaza lwatuuse mu kidongo ndijja nagiteekayo ngambe no wira bakale mugulu kano fukamirangako mu maaso ga Katonda newenenya musaba jakuwa leka tudigide leka tusanyuke kulya swaga olima batambula nangama lakini boli mwimba yova wakoze mamukono na ulumugama naimba kone master part kodi yange pisa unajukira namugana naimba kone master part so oluyima isagaza roza okitegera we master part oluyima ndiye soko olumpe wane mukubiramu nanga mulima nga lulungi okitegera mwako bakajuka ita ina gana oyine ngoma no munene master part yagane yakiririza unanga tuyajikobe ngoma ne mukola akayimba era nze nasasula eza studio nga mwana ngane uteka munayo sen banteka munyo neteka eza studio anti zembe no bulobola byeyo studio erida ko eribano ero omuntu wana eri wale bandera kati munaye era no bukyane mukubire simu ko lo munaye musajja wawe yakerewa batu balani kwa limba misana okitegera nga ina jagendo yimba sebo zawera sawa nagendo sawa ma ezemisana nentulawo ko sawa kama Katonda nyamba munekire bajaje bale tanimba ndi kumulima ansaba sebo jo abasajja okuwa kola bomwana okitegera nsaba bane mukamanya ntudawo nentula ngana musajja tajja mwe nkube simu bana yo tusewa waira kenimba tuliyero munaye tusimbula ko ifudde bano batukaddi nembera okitegera kane nenzugwa muna amanyi njagenda kuluziwe saa 2 za kyuta natu yadde kupemesa jukira okitegede kali mande awo ngakube simu ye bane tuwetera wa tuluzalo ngi kuno ndandi bypass ye wakambye banda pozo bana nozi njo zinga wala tudde no okitegede yo lisaidi chao tukulidwa mu antu bitegera nabi asa mpulya ngam sibitegera okitegera none mga yangu mbande nga atuse namukola akayimba ngatuse kati atuka kwinga mu studio angamba irebaje Nimba chiru ngalwe nali recordings nali nagenda ndi recording ebitundu byange ne chorus okitegera ye ajate kemu ebiri njano musajja oba muyitani nenga ine ebiri wati kate kitabaawo okitegera nanga yimba mtu teka moni batu teka mu nateka mu nawe yabya namana nga tukoze tutya mayi waine dobozi yo mayi yakole nenga teka mu nga buli kyakwa jai producer abenga akola kisi kwa musajja yekula namuga producer ya stand musajja bukyakwa akola kiteka yo ati onoterereze ukitegera nga bukyakwa njababe amateka mu nakangamu obikuta nti byonna mbikwata okitegera otikumunke tumwe musajja nzo kwechangira okitegera we mayi baserebu mwana okitegera nagira kuno omulembe gwa kulya swaga ebyana biwala ebinyirire site kirize kidongo sabula site kubyana biwala yiga kutola amane akomane tolumya mama baby nawe tata baby tolumya mama baby lakeniba kebaje konka debe tano ochandeka zachi ngachawe ndenda nawe olimba luno mu audio video mu audio okitegera na video kolera sente nasi tefuna ka sente ya kichali mbere yakwe yana kirebaje yatwe yayengo bitegira naye tujagikola olwo tumalo dukola duwedde agenda ina jalagenda agenda ndujjayo ngambo wayo mugezi wano okola kyo limba lubisho kyo ngambi kyokwefaako nkwata abasajja babokedde TV baliwo bamanya abawayo omusajja oyo nensika babokedde TV amuganya nkwati kumawulire gatali konfuvu naye bateka ku TV bandabe ko naye buli malekere bajje bami nakigula naye wakoze malekere bajje tubuke emisimu tufunye picha awo yatukwata pitch special tufanye mulka bisete da mulka bisere twakwata pitch boda bajaji paka wakire bajje tutuse ne kamera
Clever J namugenda agenda kwata amayimba leete ababukedde tiba tukwate ebikiba tugire oli batubominge ate wali omuyimbi atabyagala ebyo era yakkiriza kamera nezikwatibwa tubikola ababukedde bagafunye mawuli gabukedde okitegeera agabukedde ne gafuluma ne babita gatali ku nfuufu lakini bakasozi banda bazake bayirisa nkuli yakoze oli mane Clever J bali kulya swagga bannayo mu mwana bindi bagawo ne bampana wana okitegeera nenga wimba tulina video nenga just audio ne utambula bategeera abantu era ne basanyuka njera ne ukindiro kubanga kinyongeramu amaanyi kati Clever J mukwano gwange baine mukwano gwange omulama support ye uyagenzi era kati sibitegeera ngamba ne wakati ngakola antya kati sigaza Clever J okitegeera era kati mukwatanga kalira ka mwana So sente zina zo zalabise ezokola video ezakola video y'olumba lwa kule swaga ezina kulabika nkyanoonya audio yatambule wajeke ndongo biki ebirala byokwasaganya okuba nti obeerawo ebyo nkwasaganya mbeerawo no kasawuni kange kasawuni we kaliako kakweyiyayiya mu kioski mpolampola kwa bitegeera library we kaliako ndi musajja agala nnyo ebintu by'okulima mwana kulima si kubikuba bimulya mu Kampala wano kuba tuli Kampala esazi tuli wane mu Kampala so ebibali tubijja mu biva mu kulima okulima nkwagala nnyo era nkubiza ntu bonna mu mulimi mu okulima okitegeera era abayimbi tulimeko bannaye mulooza tunayimba buyimbi ko nima alima ke bitu byange mpolampola ne bya library ne sound we bitu mulimu bwenkola we bitu mpolampola Sova kayimba kyakaliwo akatrending oba akaliko akapya kogamba nti kakano ke kaliko akayimba akaliko akapya ka trending abakayita olutalo ku bwavu tagenda ka timulinya lya Yesu nangirira olutalo ku bwavu mulinya lya Yesu nangirira olutalo ku bulwadde mulinya lya Yesu nangirira olutalo ku bwavu mulinya lya Yesu nangirira olutalo ku bulwadde mukisa gomboka mugugaggawaza nagwo kusaba Mukama gumpenga kyamatekolo 2:8 yagufuna Isaako mukisa singa wonyo Mukama mulembe guno ompa mukisa guliko omuyika singa wonyo Mukama mulembe guno ompa mukisa guliko omuyika katambula we katyo ova kutokola Clever J yakandikondingira nako ye producer yatoka ku mapesa Clever J ogola yanyige nanga wali nanunkolera oluyimbo ekyapirako oluyimbo olwo nagamba obwavu buyitidde obungi okitegeera bwavu bungi nenga tubukoleko olutalo nenji yakayimba ako olutalo ku bwavu nange olutalo ku bwavu itaito yako nekayiya nekafumbe verse munye zidakawo kalungi era ku YouTube ne TikTok je buli akayimba kano ka gospel kagwa mu gospel ate kachuba ne mu out gospel kachuba mirundi ebinze music wange awo rikati akuba mirundi ebini benye maso okuba mu chanya azikuba ne wabweru okitegeera yitadi mukama jiyamba so kubo lima so tuka mu kibala lake musajja wa dini musajja wa dini era nyimba za mukanze kuba nenyimba zine zafe zibu kuba nyimba zibulirira sikuba nyimba za bwemu kuba nyimba zibulirira kuba kuba kayima ngako ni kubo limbala sente wakirize oyo nyimba zange wakirizemu kuba yako mukono kwa bakambaga bubaka kibwe wa abantu abakuba nyimba zirimo obuwemu nyimba zirimo obuwemu babivireko ddala ebinyiiza mwana balekera okumenyebeza obuwemu bayo n'abaana abato bayo n'eggwanga batuswaza edda bajjaja fete bawe mulanga onyimbi zigogamba nti ono ye bannange asuse lisajja oli gravity mwana yali nyimba ez'obuwemu mwana okitegeera n'abala bangi nenze ogwe nokodde ebimba bitu byali byabuwemu nnyo nga zibintama okitegeera ebyo byabuwemu nnyo okitegeera bawemula mu nnyimba so ebimba byayimba awemula nnyo mulimu n'abayimbi abo era abatuuta batazi okukopa balooza mbu okuwemula mbu kuvaayo we bali abaana omanyi abantu wali upcoming abayimba ennyimba z'obuwemu abwe nakikuba ekigambo nakikuba we saaga bintu byabuwemu ebyo ne Master Parrot yataga bintu byabuwemu banyimba na Master Parrot zirimu ebyo ne Clever J babyagala bakwatagana nange bagala ke mbali nga nange ne banga bafiitingamu okitegeera nange akemba tujja kuba endongo ne banjagala nnyo okitegeera wali ogezezaako okulumba ku famire y'omukulu Bobi Wine nobanga obatuukira okuba nti bakuwayo kayimba nagezaako oyogedde ekintu nga nkyali mwana muto biyemera ya 25 nga nfandika obuyimba obwe nampulira Bobi Wine naye musajja mulungi ayambye abayimbi bangi lumu nensituka ngendekewa Bobi Wine eyo tebanfererayo waliwo wenda kwa kulifera ate onjukira amasala ndi bwekujjuka ennyo jo atuyisa mu bintu bingi mu kuyima omwana yali bbiri ndoza mu 27 emyaka eyo 27 munnaye nsituka ngenda mpulira kamwoca Firebase Yeriko
ngende banyambe dream studio njiwulira banfera omusajja yanfera omusajja wali wasanga oba Yeroni hani yase omoge oba Yeroni yali taroni namusanga awo Yeroni akolanga mbwabera ne Bobi Wine yaba tambo yako 5 we biche juga nenga uno 5 woli wabankuteko ate jja kuba kiria bamunkwa 5 wo muva ku 5 gwana manzi kasi ndo vile muri numu weguti no ayamba lusati bweru je 5 weze 5 kozo 5 abangu nibwe bale ngamba 5 onu egeja 5 woli juga 5 wabo onabuza okamocha atuke kamocha mama ngudde mukyalo buza abawo boda bichi babuze mwana obo biyo babichi bichi wanga baba byo tuse bichi tukwasizo oyo 5 we atakaita banimba nenga yali droning zayama banga ndiayo abera naye antuseyo zamanya mfudo ka feroni Gweroni wamusanga ali awo namusanga nali ndiawo nawo wembuza ne isa wawo ngero manyi omuntu ovude jovude wali bamuga muyo namundaga lori nantwala ko sebo ne uwe ndaba ne uwe ndaga talina buzibwe obatena kyakitega bulungi yali amfera yagala sente wantwala ko ne uwe akufera atoro angamba leta sente andi batukira ku sente otuse mitwalo 10 busima tugende wa Bobi Wine kuntwala obutwazi 10 okuvalayo obutwaze wa Bobi mitwalo 10 ebisere nga 99 busoda so ndo nakola ndo bufuna jiwe nali nawo na ntono ne nga namukaga umiriganyi letezo nanga letezo koze letezo ndiye ndiga ndiyanga okitegera ngamanya twa Bobi tugenze alwa studio yabe bakola manyimba ojo bata dream ojimanyi nendala zidi bio ojo bata dream studio simande bagire ojiteje bakola mukati yo kujali yakoze ebisere ngena bweri wali ne dream eri emzali ezo simanye eri abapu coming enombu yabaseremu okitegera kati oyo musajja antambuza ampisa osimanye kamocha tugenze Bobi anajazima makalina ogama yagali simanye batawa nini nyamba mutegali eri side zero kumu gute ngo yambuke no ebukotwe unajo kwata sino day ola mayimbaga Bobi yagali kalina ziriye nantwale kitufu otwatukayo ngane mukaze weziri okitegeza Bobi Wine say fire base simaya be CS kale ziri yawo koze amano watufu wenyine otana ntusana kufa erika mocha katanzijeyo tugende kati mfale wa Bobi Wine nenga Bobi bisere oti yali wo bamba kanange newe mbuliriza antu alenga mbuza ku bantu magezi gange okitegera amatono amwe bavuza Bobi dali ngale jani nga Bobi tawe yali yalwadde esujja li malaria oli jukira nakwata time enchamu yankwata eta wenanonyiza Bobi no mula ankwateko ate yali yalwadde esujja li malaria oba aliwe we yali kala kayima esujja li malaria ngasafu na mukisa gumulaba natubuka mu time nagero munonyiza nga Bobi kumbe mulwadde ali ku kitala we yalwadde nyawo musema esujja li malaria yali mukutte kati omusajja onukumba mbuza abuza tambu ya kitufu omusajja bamulwadde juga kosa transport mujove mukono ebiso nga transport alabika yuko lugenda no okudde no mu town kiba kizibu kitegera kati namuganda wale tugende mulabe tofa ojja kuddo mulabe kati sa nali mulwadde ali ku kitanda esujja limalera yamukutte naye olido jamulaba okitegera kwata obuyimba bangu anyi obuyimba akasujja bakabanzi bako ne nyimba abo okitegera mu studio eyo kona kwata nyimba sali ezi no wali yazulidde konti zibirawe zi oze nawe nkiwulya magezi baina nyimba kosa abyo bayimba ze bakuba buli mpyamu ebintu bakwata sanso nga nakoza mu nyimba okopa mu nyimba zaabwe nenze nasirika okitegera passport yeggo nemba no ba firefighters nani ebisireje zaliza gospel okitegera kati nze nani nazi recording nyimbe zo kitegera kati olona akufera atya Roni mitwalo gyo 10 kati nzirayo ngolunzize waka nzira namwasenga nzira mugamba ntwale wo musajja Bobi Wine nzirayo Roni nsanga ndola sente yazirya nenga Bobi bitaka kuntwala yambuza okitegera kane nganda mugamba sente zanyu mweka banawana atabayimba tuba twaganyu okutuka kunsonga etutute ku kintu ndaba tantu alije namugamba sente tazimba nange ne mwechangira nga mwana mpa sente zange jike bisero nga nange ne kambwa nga mpa sente zange mwana okira police ali yekola okitegera siduza ku police nda ku police nga munne n'omusajja nemba nyonyo nga ebyali okitegera omusajja ne bisero ne twati bali babi nga bajja tufe waloni loni ngalabo wa police nabo tumama wa police gaze ne kimundu mundu bajina loni mwenye walo yali yanagawe nga nlabawo omuzigo ya pangisa wow na mwasene ngabe nabanyu bina babitegedde bino kitegere namukonkona sebo jangu omusajja umanyiko na afese nga mumanyi onachi de magaram bichi byesebo ina gali ati banangi okitegera nenga bagate musandu ko bani mulete nga saga musibi just nanja lampe sente zange okitegera police just mujeko self tugenda ntesa ne police watu asende ngwako chebiri
nsigaza kyenda nze nginde manye nti bifudde kale okitegeera ba Mironi kati nakola ki kumbe ne poliisi ebibuze eri mu Uganda muno banna baka bali bamanyi Mironi okitegeera Ephraim kwata awo simanya bigwe jankukute ndezo mwana kazini apolisi yefuula akwata Mironi jangwa no amumanyi nagala kale Ephraim kwata njammuwa nga afande sito ola njammuwa sendeze biki kati Mironi ina mumeka oba ina mumipalo bajali ina obe meka nda okufira aliteza ayinawo okitegeera nga nange saka police muno kana namugambira mukange mbukanzi si musajja nenga ayagala siba abantu nange mukanga mbukanzi okitegeera apesede ebyo bimuleme okuntwala niba buli okitegeera namukankanga mwawo namusesemyawo kyamusesemya kuno walipo nenda mfera kwata akantu ako nampale kono kusema oba olita batasendo oba oluntu lwandiko olupapulo we wala kantu bakwandikira biki wana atakumaze ojja n'otugamba nenga ati mbone bino kasita mfunyeyo zinena lone mwesonyiwa weba tweba kuferera wende bamfera kamoja sala bana bobira kate banga lisewa atakala kuzi musajja wa amaanyi bannaki mu biseera bino wali ogezezaako banoonya oba okyatidde era okufera akate nga birimu ebyo nentandika okukakkanako nafunira wano master power bange nekireba bote bankalubiriza olunga nali kusema kyo nali nkyalimu olutototo nenfukamu makiwa kati so bigira ne batanfera fere we bali banfeze wali ne nasalwa nnyo nenjali ne bobi musinkane ampeyo tulabe nga nkwata ku mugeri yenjawulo musically wali akwata nnyo ku bayimbi twogera kayimba ka master parrot ke wamukoledde kano ako kumusiibula nga tumaliriza akayimba ka master parrot tuwemu akapera master parrot namukoleddeyo akayimba ke bayita Wumula Mirembe okitegeera Wumula Mirembe master parrot okitegeera kubanga master parrot bamubise nange ndikikwatako nnyo ngade mukwano gwange ate abayimbi tolono bashana nagale kulaga ba sharpness mu kuyimba tumuntu agude kuzafula ekizibu osokukola obwongo noyiye ekintu mu bwangu awo era nange nayiza tuwemu akapera akayimba ne wotakazanya bajja kawulira tuwemu akapera Wumula Mirembe master parrot ogenze Wumula Mirembe master parrot otuleseewo Wumula Mirembe master parrot ogenze Wumula Mirembe master parrot otuleseewo ze musajjawo lakeniba wansuubiza era n'oŋŋamba olintambuza mu bayimbi yonna ezokolabo zikole nabo enyimba ku radio onyambengako naye katiraba sikulaba mukwano ogenze bwe nakola oluyimba ne Clever J wasanyuka kulyaswaga lakeniba Wumula Mirembe akayimba tebakabba lwakujja ku kyokuba nti omukolera akayimba kana akamusiibula masapo nakonera akayimba kankola yampa kolabo ate male mwinamu ebirungi bingi bemusuubiramu naye obugayavu bwange mbukasita waali nja mulaba ng'omanyi muntu waali kasita waali wenamulabira omwaka gujjo bati ndimulaba ntukola olima kati ate buli byagudo yagenze nampetako waatyo era bambi yasooka n'okumpa kolabo ey'amaanyi nti mimbi yasooka okumpa kolabo bayimbi bonna naye nga akamukolera akayimba ate abadde alina ennyimba ennungi nga zinkolera muliro kati gwake kyeza muliro abakyala musunde bana engoma eyo mukama yamuwa muliro mwana oyo kitegeera namuwa olimba olumanyibwa nga kikompola maama ekikompola kinkompodde ne kinsuula wansi we kinsudde kisazeesaze ensambagala kimbalagaze ekikompola gwe omwana adde alina engoma kikiri kika okitegeera matira lwe yakola nange ti matira byokola onsuula ku mutwe nga nkulowooza ye n'agamba maama matira katina byokola omulungi ebyokola nsiimanga enyima nnyingi nga tumaliriza omuntu ayagala okuba nga akunoonyako akufuna atya akunamba kyeza essimu era n'obugambo bw'obusembayo okola abantu basobole okuba nga bakugoberera bano abantu abaneetaaga abanoonya kasozi Barnabas lakini basangibwa Mukono Naliya Mpoma ba Mukono notugesibuka naye enamba y'essimu yange koyinza okunfunira eri 079 729 62 65 079 729 62 65 0789 72 62
55 ne 0703 52 95 08 0 eri note musanvu note satu ataano mu bbiri kyenda mu ttaano note munaana. Ennyimba nina mpitirivu nga bagambye nyaniriza kolabo abayimbi abagala okukolako na collaboration obugamba nga obusembayo bagita nkoleko nammwe Shiba njagala nnyo nkoleko naawe oluyimba njagala nkoleko oluyimba ne Cindy njagala nkoleko oluyimba ne King Sir njagala nkoleko oluyimba ne Yanga Mulu njagala nkoleko oluyimba ne Bugembe njagala nkoleko oluyimba ne Ngoma mwenna abayimbi abejo Spice nina Rose n'abalala okitegeera kikwame kafe busi mwenna nkoleko nammwe eyandeetaze okuba nga akumanaginga bamanagers mwenna nga gye muli nsaba muntekemu amaanyi kubanga wentuuseko era nako wentuuse bannange nwanye siringa atandika obutandisi nsobola omumanagingika bakyogera bata nsobola obanga managingika nawe zi video olimba lwa Matira nokona master part Matira lulina video olimba lwa Sent lulina video olimba lwa Utalo ku bwavu nangira lulina video n'ennyimba endala zina photo video ziri ku YouTube so ena ngolyo kamanzika nkuteekemu Sent twambuze ekintu wende kuba ennyimba nanyingi nnyo zisotambula nezitambula ziba mu style ya dance ne reggae ne gospel so mwenna maybe gye muli mwenna nsaba tukwatagane tube bumu tume kweyawulamu musajja afe master part yatugenzeeko naye tuve mbera z'okweyawulayawula ebyokubeera nga tulumanga naye tukwatagane tuyambagane ola wetaaga obuyambi nyambaako tukwatagane mutuwe zi collabo lwaki mugaana kati mukiraba oluusi ogenze oganya okukolana na collabo n'ogenda awo ekitone ekifiira awo bw'okolako n'omwana oluyimba kisiba kireetako amakulu okitegeera togenda otyo era olabaga walekawo ligasi eyo abaana tuyambeko abaana abato kubanga ekitone kiseguliza omuntu neggwanga lyaffe Uganda engeri amaaso nga lyeyongerako abayimbi batuyongerako nnyo so oyimba oluyimba esaazi nembako kyenyamba eggwanga lyange bati ayinza ogenda mu America eyo ne bampayo award nyempagode mulimba olumu nga ndukubye nendeta ekitiibwa kyange Uganda nemanyika okitegeera naye wonzibira ekkubo nga tompagira oba okoze bubi okitegeera koze ekivu n'olukivuma mbu ekivulu kijja kukwatayo ebyo bibi mujje mutuwagire okitegeera so obaka obuzima bugamba nti nze music wange njala mujja ku Uganda level muteke ku international level tubanteekamu ennyimba ez'oluzungu okitegeera ennyimba ez'oluganda n'oluzungu kaddemu tenyimba njala kuzijja ku Uganda level waza mu Uganda no nziteeke ku international level so lwaki nyimba ne mu luzungu okitegeera nina oluyimba lwebata help the poor people rich people help the poor people rich people help the poor people. It's a commandment to help. Who are you? Why don't you help? I wonder why they are suffering too much tears. Oh God, people are crying. Rich people help the poor people. Rich people help the poor people. Oluyimba lwa reggae lungi luli ku YouTube inawo n'akalala bakaita I repent kakuyimbiremu I repent God I'm a sinner I repent God I'm a sinner. Listen, it was our grand Adam and Eve who broke the commandment of God. Now the sin is following us. They ate the fruit, committed the sin. What shall we do, people? The only way to be free from the sin is to repent. I repent. God I'm a sinner. I repent. God I'm a sinner.